Kiki ekyatuuka ku Muhammad Nsereko kye kibuuzo abantu kye beebuuza. Kiki ekyatuuka ku Muhammad Nsereko? Kati gwe bw'owulira ekyo munnange oyinza okugamba kiki ekyamutuuseeko, omulwadde kiki? Ekifaananyi oba ebifaananyi ebitambula mu angles ez'enjawulo ziraga nti ono alabika obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi, kubanga alaga nti omubiri gwesise, akoze, tetumanyi oba ali ku dayate oba agezaako kwesiriiminga, naye si yabadde omunene. Si yabadde omunene ekiri awo, ate tetujja kugamba nti akuliridde mu myaka. Naye nga bwe ntera okubagamba nti munnange ewali omukka tewabula muliro, abantu babaako ekintu kye boogera ebiseera ebisinga obungi nti kirina okubeera nga kiteekebwamu amakulu okukiwuliriza era ne watabaawo kupapa nnyo mu kwanukula. Kati embeera eno nga bamaze okubeera nga bafulumya ekifaananyi ekyo ku mutimbagano, nange kwe mbisanga nga era bali beebuuza nti Muhammad Nsereko yali akatwa, yalwala obulwadde buno obwaffe oba obulwadde obulala bwonna. Kakati bino bindeetera ate okubeera nga nzitamuko ku bigere nga ntandika okulowooza, kubanga jjukira nti tulabye Muhammad Nsereko nga all of a sudden alangira nga bw'atagenda kudda ku bubaka bwa Kampala Central, n'alangira ntagenda kudda era n'alagira nti atakirinamu interest, n'ajja nga apalapalanya yeesimbe kuba pulezidenti, ekintu naye kye yali ategeeredde ddala tasobola kuwangula, ayisa bivvulu. Naye oluvannyuma ate n'ajja n'ayomba nnyo ng'atutendera omutima omubi mpuuga gw'alina, ng'atutendera omutima omubi mpuuga gw'alina. By the way, okusinziira ku biriwo nti mpuuga essaawa yonna yandifuna ogufa ogusava mu gavumenti. Ekyo tukirindiridde, mbu yandifuna ogufa ogusava mpuuga oyo bwe mulaba, kitegeeza nti awo era still w'otandika okubeera ng'okikuba mu ttooki nti lwaki Muhammad Nsereko yali ayomba nnyo n'atuuka n'okugamba nti abanuupu baali batuufu, abanuupu baali batuufu. Okitegeera, kitegeeza nti yali bamusayidde layinizi, bamulese ebbali, nga ye tebamwanjula eri Gen. Museveni tike yali akukamala, kubanga ajjukira nti era mu kuttamukko ku bigere emabega tukimanyi bulungi nnyo nti Muhammad Nsereko takolagana na Robert Kyagulanyi Ssentamu, so si na kibiina kya Nuupu wabula na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekimu ku byo kye nsuubira okuba nti kimuleetera obutakolagana naye eyinza okuba nsaalwa, kubanga bano bamanyiganye kuva mu buvubuka bwabwe, kubanga bombi baali mu ndongo. Oyo yali rapa naye Muhammad Nsereko kati ayinza okuba nga yalaba ono nga yamuyitako wali mu music n'amala n'amuyitako, nabajja mu byobufuzi n'amulumbayo n'amuyitako, nabagenzi asome n'amateeka, kagamba ng'alabanga kugamba ayagala omumulyako byonna, kintu ba kyamunyiiza. Naye ate kigambibwa okuba nti Muhammad Nsereko yali bbulooka okuva edda n'edda, nga ye bbulooka. Bbulooka awo nno kati tuyingira mu elementi y'akatwa, abantu kye bagamba ku mutimbagano nti abadde nga bbulooka mu kubeera nga aleeta agenda n'akonvinsinga aba opposition mu ngeri y'obusuubuzi, kati n'abatwala n'abatunde bwa Gen. Museveni n'amutemera akasente. Naye eddiiru ez'ekikanga ekyo tozibeeramu wekka, kitegeeza nti waliwo abalala ababeera mu makkati awo nga nabo bakola nga babbulooka, kati ogwo omulimu yagukolanga, kitegeeza nti n'afuuka state agent, kubanga era yasooka kubeera wa NRM nga n'amaliriza nga alaga nti ye ali Newton, ndowooza ng'alaba kiri kimukola ki kimulabisa tusobole okubeera ng'ayisawo ziddiiru ze. Kati ebyo nkugambye nti bagamba wali omu kati bakola kiti wabula muliro, ebyo bino bye nkugamba bibadde nga bijja byogerwa ku Muhammad Nsereko ebbanga lyonna. Mu makkati awo Muhammad Nsereko ne tumulaba nga ajja akaalakaala ne gubiiru
ajja aguwalabanya ku bill computer misuse bill mujjukira bulungi nga ayagala era ne bagiyisa oluvannyuma ne bagikuba tebagiyisa nagiyisa bagigoba juuze mu parliament naye nga naye yaliko ebibonerezo ebikakali ennyo so nga ate yitaba ku mutimbagano kati n'ekirala ekyo nga kiri awo nga amaze okwetaba mu diiru ezo zonna kuba kati twagala kulaba kiki ekimuluma ki ekimuleetera okukogga nti kati engagements ezo ng'omaze okukola nga state agent kubanga bo bali bakusasuza maziga eva bonna bakoleddeko NRM bavayo bakaaba kati nga tulina kubeera nga tuconsidering endabika ye kati okubeera nga tukola comprehensive statements nze nga nze Uganda large okusinziira ku bibaddewo nti sayidi eri nga bamaze okuba nga bamukozesezza tebakyamulabamu makulu bamaze okumusuula politically kuba kati musajja atumulaba ku mutimbagano nga ali mu kuweereza bya Iran na Iraq kyandibanga eyo gyamalira stress era ng'ekyamutuukako akimanyi nti baamumaliriza kino kibeeraawo kati sayidi endala kubanga oli yagambye nti oba mulwadde yalwala kubanga emabegakaawe yeewaanako alina gwe yawasa n'agamba nti ye obusobozi akyabulina akyasobola n'okuwasa abakazi abalala kiba kitegeeza nti mu layini eyo nga yeefudde mahogani nti amaanyi akozeseza mangi nnyo ne gamutuusa ku bizibu ekyo nakyo ne kibeeraawo naye bwe tutunulira mu history eyeeri option esooka oba possibility esooka eyakatwa katukyogere bwe tutyo tulabye abantu wano bwe bagamba nti baalya obutwa nga bakaddiwa ku sipiidi eyawaggulu ne bw'oba owejjanjabi nga bakaddiwa kati enfaanana eyo ndaba agenderera kuba abantu batandika bwe bati ogenda okulaba omwana ofuuka yali omuto nga alinga omukadde ebyaddala so nga ate n'abamusinga obukulu aba bakyaliwo kati sayidi ate eri endala mwe gye mugamba ey'okusajjalaata eyo yo sisuubira nti eyinza okumutuusaawo kubanga eddagala lingi kati eddagala lingi ate alina ssente naye nga munnange nze kinaalibadde nze nga Uganda agamba naalibadde eddoboozi lyange lyegatta kwabo abamusaasira eddoboozi lyange erisooka lyalibadde lyegatta kwabo abamusaasira kubanga muntu munnaffe ne bw'aba nga oba olumu ayogera ebiyitira ate nkyayinza okwogera ebitayitira kubanga olumu ayogedde ebiyitira olumu n'ayogera ebituufu olumu n'akola atya kakati okay sirinaawo nnyo bukakafu nti alina gwe yali asse naye ate era ku sayidi endala abo bonna abakozesebwa muyinza okwesanga awantu awazibu ennyo kirungi nnyo n'osigala ku sayidi y'abantu osobole okubeera nga eva otaasibwa kubanga era ebizibu byonna ebigenda okutuukako olina kudda sayidi y'abantu kakati ebifaananyi ebyo nabirabye nga birimu okutyoboola birimu okuswaza ate nange emabegakawo namulaba naye nga ali mu nzikiza naye nga omusajja talinawo layiti eyinza mumulisaamu tumulabeko waakiri sayidi emu ng'ali mu nzikiza so oli yali tabeera mu nzikiza bifaananyi bye bibakkiriya naye kati omulaba abeera mu nzikiza kugamba afuuse nnyo owa social media oba anoonya sympathy mu bantu kati afuuka bulooga yadde abadde nga agokola ebbanga lyonna naye kati ate gwo gumukutte nnyo omulimu kakati ebyo munnange siinaawo nnyo kyenyinza kugamba kyankomeredde
naye Mukama amusaasire, oba ne tumwine naye kennyini yamaliriza atandika okudda eri Katonda, ebigambo bye yasembayo okwogera ng'olaba kati ate alinga eyejjusa, ne muwala wa tumwine n'avaayo ne yeetonda ekintu ekyakola obulungi ennyo, newankubadde nga munnange era bye yali akoze byali tebikyakusangukawo. Yayiwa omusaayi gw'abantu, yayita omusajja ne bakuba abantu mu kwekalakaasa 22 Novemba, mujjukira bulungi nnyo. Kale munnange, amawulire ago nagalabye, just mbajjagadde kyogerako bwogezi, possibilities abantu embeera ya muganda ffe gy'ayitamu, gye bamulabiramu. Mukama akuume.